Brothers and sisters naddala bali mu nsi z'Abawarabu, I do respect you all. Bambi mwebale kukola si byangu tugezaako. Mwebale kukola bambi ba brothers and sisters n'abali Uganda abayiize eyo. Yeah. Eno video ngikoledde embizzi ey'embwa yakoze video yesterday ne postinga ng'evuma bakadama. Kwata ebigere byaffe biteeke mu bigere kangezemu like your sisters. Nga ba sisters bo kuliko omu nga ye kadama. Okubeera kadama si kyangu. It's not easy okujja ebweru okukola okuba ekyero. It's not easy. Kadama ye muntu gw'olaba nga postinga pics kwefuga nga musanyufu naye munda mu mutima nga yamanyi engeri gy'akola ki gy'akulukuta amaziga. Naye gwe embizzi gwe wakoze video yesterday ng'oli tuvuma mbu bakadama kozi biki. You talked many things. I think most of the people saw that video. Abantu abasinga balabye video eyo, yeah, they commented bakuvumye. Naye embizzi gwe oli musiru. Abasajja bali Uganda mulina amagezi. Not all of you, some. Temulina amagezi. Kirabika bakwana kadama oba n'akugaana oba yakukyaye naye gwe wakoze video nga you abusing all of us. I don't know abasajja mwabaki, abasajja bali Uganda mwabaki. Not all, kangambe abamu. Kitegeera okubeera kadama si kyangu. Kati wagamba nti kadama akuta toyi ayoza ebintu asimula ennyumba gwe omukazi tagenda kuwozanga bintu, tagenda kutanga toyi, tagenda simulanga nnyumba oba omukazi gw'oyina ewaka tayoza